ambassador wa company. Tugenda kukola ne Spice Diana okumaya emyezi 6 ya contract yaffe. Tugenda kukola promotion nga tugaba emmotoka, tugenda gaba pichi, tugenda gaba amagaali, tugenda gaba t-shirt, era nga tugenda kutandikira Mbale ne Spice Diana. Tugenda tambula Uganda yonna. Olw'ensonga eyo director yasazeewo nga Spice Diana yalina obusobozi okutunda kampani eyo. Tuyanze. Ebigambo bya promotional manager nga bakunyonyodde tugenda tambula Uganda yonna. Agambye tutandikira Mbale ne baffe kale bajja tuuka. Esikale nga beebaza abantu abawagidde. Abali wano mwenna muli basoga. Mugalo gwa Ssaabasajja. Kale, Spice Mami. Neyanzenge. Okusookera ddala mbalamusiza mwenna. Good afternoon. Those are two afternoon, right? So, njagala okwebaza mwenna abasobodde okujja. Lunaku lulungi nnyo. It's a beautiful day. It's a winning day. Era nga mwenna abasobodde okwerekereza byonna ebibadde mukola ne mujja okutwegattako beebaza nnyo. So, nga bakama bange abasigala bannyonnyodde byonna, ndowooza sijja kwogera bingi nnyo, mpozi okubeebaza okunneesiga kuba tuli bangi nnyo usanga bakola emirimu nga bwe nkola. Naye okubanga bannonzeemu bangi, kitegeeza banneesize ne brand yange era nja kukola kyonna ekisoboka n'ekye bansuubiramu okubeera nga tutambuza brand ya Buganda Kumbucha. Wangi James era si gwe gundi okusosa okukolagana ne Buganda Kumbucha. Video yange yaba tutadde gye nali shooting Leero, bafaani bange be nasangayo nga banywa Buganda Kumbucha. Era ne postinga ka video akamu nga muli Buganda Kumbucha. Twatandika okukolagana ne kampani eno. Era ne tubaako business etwakola n'egguka bulungi, ndi wa mukisa nti tuseemu ne tukwatagana ate ku kintu ekinene nnyo. Ate ekintu kyonna ekirimu okuddiza kinsanyusa nti ng'ovudde mu kontrakiti y'obuzito n'akasente ke mba nfuna, naye ekintu ekirimu okuddiza abantu kimpeera ddala essanyu kubanga byonna nze gye nnyimbira era ogenda gy'okyakalira ng'abantu balina ebyokunywa ebibala eby'enjawulo naye Buganda Kumbucha mbadde nga mulaba. Kitegeeza nti bafaani bange bakawoomerwa. So ndi wa mukisa okuba nga ate ngenda kuba nga nyongera okibatuusaako. Byonna gye nnaaba tutambulidde tulina promotion ejja mu bbanga ttono nnyo eritaweza yadde omwezi. Nga bwe bannyonnyodde tulina kuba nga tutambula mu bitundu eby'enjawulo mu Uganda yonna. Tulina almost ebivulu 16 n'okusoba. Era ndowooza buli district tujja kutuukayo. Mwenna abanywa Buganda Kumbucha manya ke kaseera okuba naawe ogenda kufunamu okuba nti obadde onywa Buganda Kumbucha. Abadde tannaba kumumanyaako njagala omunoonyerezeeko era naawe omuttanire otandike okuba ng'onywa kubanga abawanguzi tugenda bafuna gy'okoma okunywa gy'ojja okubeera ng'ate oyongera okuba omuwanguzi. So once again njagala okwebaza Buganda Kumbucha kubanga muntrustinze, nja kukola ekisoboka kuba nze omulimu commitment yange esookera ddala. I will do my best. Nja kuteekamu kyonna ekyensobola okukola n'amaanyi gange n'okutegeeza abafaani bange okwongera obategeeza ku Buganda Kumbucha kubanga kyekyokunywa ekimu ku byo ebitono ebiwoomu ate abo tebasinga okwettanira. So mbasaba mwenna abasobodde okuba bannamawulire twongere otambuze ekintu kino otegeeza abantu bonna batwettanire Buganda Kumbucha ne promotion kuba egenda kuba yaddala nga bwe bagambye ebintu ebirimu ebyokuwangula motoka pichi. Olw'okuba erinnya Buganda Kumbucha muliwulira naye Kumbucha ono wa buli omu kyova olaba tugenda kutabaala Uganda yonna buli wamu tutuukewo. So saagala oddaawo ngambe mbuno Buganda Kumbucha oba wa Buganda oba nedda wa buli muntu kubanga ekintu ekirungi nga tekiwooma tekiriiko nti kyeno kyeri kyokunywa kya buli muntu yenna era njagala obategeeza nti kiri ku mutindo ogusingidde ddala.
engeri gyendi nti kati fuuse brand ambassador okubanga etika brand eno ojja kuba mbatuusaako byonna byemwetaaga okumanya factory esangibwawa obuyonjo obuyimiridde butya bapackaginga batya ebintu bino okubanga bibatuukako nze ngenda okukola ne brand nsooka kukola research nemmanya bweyimiridde bwaba kumbucha oba mazzi oba ki manya omutindo kinaawomera bafaani bange tekibeemu obuzibu bwonna so manya ngenda okukwata ku brand okukola nayo bamanye omutindo gwayo mulungi nnyo ddala so nyongera obbakubiriza mwenna okwettanira Buganda Kumbucha mube ng'ate muwangula ebirabo bino kubanga tubireeta okumala emyezi almost 6 bintu ebyenjawulo bijja kuba bibeerawo ate tomanya maaso eyo tujja kwongera tokubanga tubaleetera ebyenjawulo bingi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala tweyanze nnyo Spice Mwami. Thank you very much. Nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolong opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 07 5 oba ku WhatsApp 07 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. SMKs tukwasaganya by'amasimu byokka tuddaabiriza amasimu agakyankalanye tugaflashinga ne tugassako software ena gwe weetaaze weetaaga screen mpya tukolera screen lamination ntutunda modo zonna eza screen Tecno, Samsung, Infinix, iPhone n'endala nnyingi tulina ne accessories z'amasimu nga back covers, sim slots, glass za camera, charging system, zichaja, battery n'ebirala tukola delivery ntubikutuusako wooli gwali okumpi n'ewala tusangibwa ku Anifa Towers opposite ne Temusero Room B222 ku ground floor Loom Street tukubire ku 0700 nkaga 91 oba 0788 bulijjo amanya agangeze Muhumuza Emmanuel nga nze CEO owa Buganda Kumbucha ekyokunywa ekyomulembe ekyokunywa ekiwumuza ebirowoozo ngaffe Buganda Kumbucha awamu ne bannange twasazeewo nenjagala kozesa Spice Diana nga brand ambassador agenda kukola ebintu ebyenjawulo tugenda kutambula Uganda yonna nasazeewo nti abawagizi baffe engeri gye batuwagidde ennyo ebbanga eddene naffe tubadizeewo tutaddemuko emmotoka bajaji boxers obugaali TVs radios awamu ne ssente nkalu ezikulukiriza mu miliyoni 5 so tugenda kutambula ffenna ne Spice Diana endagaano yaffe egenda kuba ya myezi 6 emirambirira naye si nti emyezi 6 gye gigenda okukomaawo tuyinza okugireniwinga ne tutambulira ddala endagaano ndowooza so neyanziza nnyo neyanziike Nibyabaga bwebityo ayogera mukakamu mukama wange ekisabo kyomanyi ku Spice Diana kiri kimu teri yali amukozesaako nga face oba brand ambassador n'atarenewinga era gwajja okuba asoose kitegeera kale mukadde kano njagala tuwulire ebigambo okuva wa Spice Mami one of the best divas we have in the country omu ku bayimbi abasinga endorsements mu ggwanga Uganda buli tujjana ne wa Spice Diana fridge eba ejjudde ebyokunywa mazzi mata katugenda gatako kumbucha atuwulire ebigambo ebiva wa Spice Diana ku ndagaano eno gye batuuseeko aba Buganda Kumbucha kale katono
nga bwe mumanyi nti bagiyita Buganda Kumbucha drink banange mbadde nayanziza nnyo nayanzega mwandiseguya Buganda Kumbucha yo nga yo ekyamazima it's combination kombucha it's a mixture of escobe ekintu kyonna kiba mu scobe kiba it's a kombucha ekyomwenge kyombuuziza scobe bwerwawo gufuuka mwenge bwetalwawo eva mu juice so otherwise nze sijja kugamba because na bwokwata for example bwokwata amata negamalawo ennaku 3 ku 4 gebeeta bongo gafuuka mwenge so what I can say it's a drink. Oye president waffe anaye ekibuuzo ekirala asobola okutubuuza wetuli okubanda nini mu kisaawe spice nga gyomukwasa ekitubu kiri spice mami anaye akatale ke kajazi akatale keka nti kakumbucha kano kabuganda kumbucha temwerabira okanywera ku okanywa nga lumuwuliza ku EP gyetulina mu ggwanga ennyimba 6 ezafulumye weekend ewedde era nyongera otegeeza abafaani bange mwenna kuliko nnyo obuyimba bungi nnyo okutwala kabuganda kumbucha nga woba okanywa okubuwuliriza oyinza okwerabira buli kizibu kyonna kyolina mu nsi so nyongera okukubiriza abafaansi bange mwenna ti EP gye bayita Stargal eba short album yafulumye era osobola ogenda buli wamu music gyetumugula ennaku zino ya streaming noba nga ate wefunira ennyimba zino ne ku YouTube kimanyi ne ku radio ba TV yo zijja kuba zikutuukako soon wiiki eno tugenda kuba tuta vidiyo esookera ddala ku EP bagirindirire sirishuwa naye bagirindirire egenda kubanga efuluma so byebyo kuva ewange tuyinza obutafuna one on one so njagadde okuggumiza ekyo n'okwebaza bonna abasobola okubaawo ku lunaku olwa wiiki ewedde badde sinafuna mukisa kubeebaza era nga ne Buganda Kumbucha yaliyo y'omu ku baaliyo ne kampani ez'enjawulo benkola nabo ne besikola nabo naye nga mikwano gyange n'abayimbi bonna abaonaringa my invitation ne bajja n'okwebaza Katikkiro wa Buganda naye okwesitula n'abate ng'ajja okukola ogw'amaanyi ogwayugumiza eggwanga negwogeza n'abamu naye ng'ebiseera ebisinga ebintu ebinene byo bijja n'embeera so njagala okwebaza buli muntu yenna eyajja n'afuula omukolo ogwo ogw'amaanyi mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo Buganda Kumbucha mwebale nnyo mwebalire ddala